ekitiibwa kya Mukama kirina amaanyi n'obutonzi obungi bwe yategeese. Kubanga buli banzikiriza yonna wano waali olwaleero tuli bumu, tuli baana ba kintu, tulemenga okweyawulayawula. Bw'oba olinako ofunyakako tekakujja ku luganda lwo, enzikiriza tekujjanga ku luganda lwo, olina okubeera n'oluganda lwo olw'obwebange. Bannange tubenga tuli mu nzikiriza zino nga tuli bamazima n'obwekanya, tuleme okubeeramu nga tunoonyamu byaffe, nga tusuula enzikiriza zaffe eri amawanga gonna. Kitaffe yatuwa buli omu buli lulimi lwe gwe mulyango ogwo. Nze akatundu kano nkogerera kwabo abalabika abayinza okugenda olwaleero aba bagenda, togenda kwanirizibwa muzimu gwa Muhammadi ng'oli muganda. Ejjembe ly'osinza teririna musaayi, teririna mubiri, teririna magumba, naye omuyaga mwoyo mwereere. Era olwaleero bw'okontana n'ejjembe, bw'okontana n'omusambwa, bw'okontana ne lubaale, mu butuufu oba tomanyi Mukama Katonda. Mukama Katonda bwe gubanga mwoyo mwereere nga na gino myoyo myereere, kitegeeza oba Katonda tobumanyi. Era bassebo ne bannyabo mwenna abakuŋŋaanye wano, teri muntu yenna ali wano agenda kusooka kutuuka mu bwakabaka bwa Katonda okujjako omusamize yagenda osooka okutuuka ku mmeeza ya Mukama Katonda. Always